najja kumala tamalambale bagamba nti olutindo lw'omugga Kkoba Mawokota lwalema abazimbi bannanga omulyaza amaanya alya bwe yasinze ensega terya mulamu bassebo ne bannyabo ndi wano ntudde nkaabirwa okutuje kutuula ku mutwe ekyamazima njerudde empya z'ababazi ezitoosa bakyaze bagamba nti ogubula eyeeguya omukwano teguwangaala omukwano ogw'edda tegukutwaza lubugo lumu omukwano butiko obujja tokkatira omukwano masavu ogalya gakyayokya omukwano kyayi kyampiso bwe kitasoolobako tekitunga nze Kanoonya Juma omulangira w'Ebukerekere neddira mamba kakoboza akabbiro gongolo nakawuka tusibuka mu Kabaka Bukulu Kimala empaka ettumba ali musaza Busiro bannange mbanjulidde akanyomero kaffe kana akayitibwa lindirira ekyoto ky'abasala ziba kigenda kuba ku Sampro Hotel ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi ogw'Ekkumi Ntenvu omwaka guno 2025 olwaleero ennaku z'omwezi ziri 4 lunaku lwa Kiwanuka lunaku lwa 4 omwezi gwego ogwa Ntenvu era mwe tusuubirira ekyoto ky'abasala ziba ekyokuntikko nga 21 omwezi guno era omwaka 2025 bassebo ne bannyabo okuyingira mu kyoto ky'abasala ziba abakulu emitwalo 2 abaana abato olw'okuba nti tugenda bayitira mu pipa z'olulimi Oluganda mujje nazo bajja sasula mutwalo gwe wenna anayagala ne famire yo mutule ku mmeeza emmeeza zigenda kubaawo ndi muwandiisi nakuwandikira ekitabo entabiro y'Oluganda olw'edda aneetaaga okubuuza ku musomo gw'ekyoto ky'abasala ziba naawe anaagula ekitabo entabiro y'Oluganda olw'edda kigula mitwalo 6 oyita ku nnamba yange y'essimu yeeno ya Airtel eri 075 075 n'olw'ensonga eyo buuza kubikwatagana ku kyoto ky'abasala ziba tugenda kubasomesa kuba tubeewulira ffe tulina kitone kya kusomesa buno kuno okusomesa tebaatutendeka ssebo kusomesa wabula kitone kirimu ffe yensonga lwaki bw'oba nga toli munywa mwenge teweetaba mu bagunywa n'olw'ensonga eyo ensonga lwaki tukwatagana olw'ensonga ekitone kye kitugatta ekyokusomesa bannange mujje ku kyoto ky'abasala ziba tomanyi kulanya tomanyi byafaayo bya kikaakyo oyina kyotomanyi tomanyi byafaayo bya Buganda tomanyi lwaki omuntu bamutuuma erinnya jangu kyoto ky'abasala ziba nesirinzekka kuba se bayita bokka kwavanga ku ddagala lya bisuuwa ate ayita n'emmando y'amanya kyerya musibbo saba balojjera ekyeya ky'essana batya we kyebeera engula obuliro oba n'engeri y'enkulo gye zitwalamu emmere ate okwagala okugimala ku lujjuliro weewaawo kitala kya Mutabazi okakasizza kineeyowwe ekisaabaana era nange sigenda kudda mu byankutula kutula oba okwogera kuno nakulinga mukono gwa musasi leka ekiwoozima nkyolekeza ekyezigoolo olwo nno ndabe engeri gye ntuuzaako omukakajja mwambulule evvoobe nze Munnabusiro nakuwandiikira ekitabo Bassekabaka b'ensi muwawa kya mitwalo 3 nenkuwandiikira enjogera z'Abaganda n'engero ensonge mu buziba kya mitwalo 6 ne bino byolaba emabega nze nabiwandiika olulasanga ekya mitwalo 10 efumbekero ly'ebisoko bya Ssengule kya mitwalo 3 olulimi Oluganda n'ebigunjiddwa ku mulembe Mutebi kya mitwalo 3 byonna ku mitwalo 25 ogenda kubisangawo wano ku Sampro Hotel inaku z'omwezi 21 kituufu anti ezoba tulimu Ntenvu ogw'Ekkumi mujjenga 21 Ntenvu ku 2025 omwaka tugumaleko nga tulina n'okumanyagana ng'abasomesa b'olulimi Oluganda n'okumanyagana mbawulira kusomesa tubalabangako twagala okumanya Oluganda olusomeseza mu ssomero kijjangu ng'omusomesa tetukwatagane oba naawe jangu ng'omuyizi ow'olulimi Oluganda bawe ebigambo olunaku olwaleero mu kanyomero kaffe lindirira tukutte ku kigambo olulimi Muzungu kyayita tongue. Lwaki luyitibwa lulimi? Lwaki omuzungu lwayita tongue ate Omuganda yalondawo kuluyita olulimi? Twagala kumanya lwaki Abaganda ebigambo bino babituuma amannya. Awutyo kati olulimi luno ekisooka